boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Nalabya abana be GAZA mumponinga woninga FIK GAZA njoku kubejija neyo getonji bagobe muje mulimu toyinza bogolera jeno atengo oli kopolo okyali kopolo ato owereze message jeno elichapo wewe FIK GAZA mwetereza owo na nyizo bongerayo neyo camp nenji jawo ne mweyongera yeyo munda. Stay warned. Don't send a message to the general. You can't. Ngatoli kopolo. Simanyi ejemuli. FIK GAZA message kutuke ko nalabyo nsonga mu bunako nako. Chenyizo kola bunako obu. Kati FIK GAZA gege. No. FIK GAZA gege. Kati for example. Agegenya. Copycat, yes. Copycat. Inti twalaba FIK GAZA ngali na alien skin. Bashagede banga. Alien skin omulaba yirido abantu mbine ba disappointinze nnyo. Bashagera kati FIK GAZA yerabide nti jali mukuba bali bamukoze senso biba palaso. Bashagera bamukoze senso binti okuba ono wasulako naye waliako naye olokwa nti bo bagala kuyisawo ki bifu yawe kati ababana balaba tebachayaga kusindika beef direct bagisindika indirect nga bayita mu muntu kati bali bapalaso bili byagana kati bayita mwani mu GAZA nti bagezawo okulumya alien skin. Sigwe mulundi ogusoose nga nkuzannyira akatambi ka Isma Olaxes jajja yichuli nga ayogera ku nsonga eziringa ezakabeerawo kyokka ate ye nga yazoogerako dda. Akatambi ako ngenda beera nga kakuzannyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera olabe jajja Isma Olaxes omugenzi kati ngayogera ku nsonga za FIK GAZA kyokka ate nga wakabeerawo olutalo lwa FIK GAZA wamu ne alien skin. Ku guno omulundi yali awoninga FIK GAZA naye oyinza olowooza nti omusajja ono oba yali oyinza okugamba yali alaba ebyo mu maaso. Akatambi ako okazanya kati oyinza okugamba Isma Olaxes akakomentinzeeko after incident eyabaddewo eya FIK GAZA wamu ne alien skin naye ng'ate si bwe kiri musajja wattu nga yakyogerako dda. Kyova olaba nakoleddeyo story emu exclusive ne mwana mulenzi deno nayo ndooza ngenda beera nga njikutera kwa nkusanyire Isma Olaxes biki bye yayogera then nkuzanye ne deno analysis ye gye yakoze ku nsasage eyabaddewo wakati wa alien skin wamu ne FIK GAZA bino wano ku SMX Media naye nga sinabeera nga mekuterako kankusaba mbyo subscribing tojja kubeera missing updates naddala nga zino. Nalabya abana be GAZA mumponinga woninga FIK GAZA njoku kubejija neyo getonji bagobe muje mulimu toyinza bogolera jeno atengo oli kopolo okyali kopolo ato owereze message jeno elichapo wewe FIK GAZA mwetereza owo na nyizo bongerayo neyo camp nenji jawo ne mweyongera yeyo munda. Stay warned. Don't send a message to the general. You can't. Ngatoli kopolo. Simanyi ejemuli. FIK GAZA message kutuke ko nalabyo nsonga mu bunako nako. Chenyizo kola bunako obu. Wegendereze nnyo rude boy. Oyino sigalowa amayinja mu ghetto ezo na ghetto zemulimu zange mwakaziraba. Mwenna mwakajja muzirabe golaba ozuulira GAZA yatoze azibaddemu okuva mu 90 kuva Kampala mpaka eyo Makinde gye mutuula yonna zaafugeeyo. So wewe FIK GAZA stay at kati FIK GAZA gege. No. FIK GAZA gege. Kati for example agegenya. Copycat, yes. Copycat. Inti twalaba FIK GAZA ngali na alien skin. Bashagede banga. Alien skin omulaba yirido abantu mbine ba disappointinze nnyo. Bashagera kati FIK GAZA yerabide nti jali mukuba bali bamukoze senso biba palaso. Bashagera bamukoze senso binti okuba ono wasulako naye waliako naye olokwa nti bo bagala kuyisawo ki
beef yawe kati aba baana balaba tebakyayaga kusindika beef direct bagisindika indirect nga bayita mu muntu kati bali bapalaso bili byagana kati bayita mwani mu Gaza nti bagezawo okulumya alien skin oshagede neka kati otunulira nti katugambe mayanja yona bere bakinza kiboti bakolera bamayanja okudde ku Gaza tekibakolera olwensonga tewakyali music kati lwaki babera babasate alien skin bayita mu Gaza ati baagala kulaga nti alien skin ojukira Tony oli mwakubira alien skin onu mwakubira towamula we yaleta kano alien skin noli lotuga nomulaga kano oshagede oshagede oli kyakola nono kyakola kati oluluyimba olaba simanyi waliwo oluyimba lwe yali afulumiza recently ne lugaana oshagera n'ateekawo embeera oluyimba lutambule mbu simanyi ye wa nupu si wa fuupu oshagera ne baluzira omanyi lwaki abantu bano bagezi bwe bakulaba nga gwe obadde n'omuntu ate abantu 50% abawagizi ba alien skin bali rio kulo oshitega kyemugamba nti gwe bwoba ate abawagizi be bamu tolowooza ndino gwolina ababo nange nina abanga oshitega kati ate nze owange ajja kunyiigira nnyo okulaba nga ate oli kunze okola ki wabula nze abawagizi kyebajja twetaagamu fulumya byakabi ebagaye mwe yaleese ekiyimba kyakabi ate ng'okuba sitayiro yo kuba kati olwaki nze FIK mwite Gege ali mu bigere bya alien skin talina kikye oshagera taimanyi by the way kankubule ku FIK omulaba FIK music w'entalo ezo ez'okulwana gwe by the way alien skin tanakufunya ku kikone nti oba alwana n'oyo mwana Tino alien skin FIK Gaza kwangu sinzira kata face bantu banji tulabatambula badde kati kankubulireko kati kankubulireko stunt omanyi lwaki alien skin tubadde tukyali mu njaga tubadde tukuba oli ttaano wange ate bino byenjogera temulowooza nno mbyogera lwakwa nti alien skin ttaano wange toba nti bikya era alien skin mukubira nesimu nemugaga omwasi byokozesa byagadde kitegeera mugamba nze ndi open wemba mpagira omuntu wemba njagala omuntu nkubula soda tokola bya kisiru yo true friend ekyo nakirabyeko nga sijja tukwasaganye kwangambidewo tukole kitegeera bwe nze ndi Rio tojja kujja nkuwa byoyagala kuwulira ku muntu nze omuntu nga ABCD kiba kyekyo ate ogenda kunkuba nedda osegede kati alien skin kyalina omumanya bano abaana bagaba kumutambuliza ku nnyimba ate kirimu bamayanja family